Others that had a pickup arrived immediately. Ne tumusitula ne tumuteeka ku mmotoka. We got hold of him and put him on the car. Munansonyiwa wano ngenda twalawo kaakadde katonoko. I'm so sorry, I'm going to consume a little of your time. Kubanga kufa abaasigala ku siini awo. Because for some of us that remained at the accident scene, waliwo abaali bagamba nti abamu munnammwe yagwa ne mweyongerayo ne mugenda mu maaso. Others were saying your colleague got an accident and you simply continued. Mukwano gwaffe muganda waffe Sam twali tumukwasizza emikono emituufu egy'abasawo. We had handed over Samuel to the hands of the doctors. Ng'era tukkiriza nti be bayinza okukola ekisingako ku kyaffe. And we only believed the doctors would do something better than we would do. Twalina eventi gye twali tugenda era Sam yagwa buliisa nga tugenda Wanseko. We were going to some ranges and Sam got an accident around Bulisa towards Nseko. Bwe tutuuka Wanseko abaasigala awo tukuba essimu eri nga tebakwata abaali batuuse ku eventi. Around Wanseko we called our colleagues that had gone ahead of us but they weren't picking their calls. Bwe tutuukawo ne tubagamba nti Sam agudde, ababiri ne bazirika. We reached them and told them someone has got an accident and some of them went into coma. So twalina okulinda ambulance ejje etwale bano etajja era etaaliwo mu budde. We waited for an ambulance to come and take these two that had gone into coma but they did not turn up. Tuba tukyatudde mu tenti tulindira bannaffe bano abazengulu batwalibwe ewoyima mu tawuni. While we were still seated waiting for these people that had now gained the consciousness, essimu yange neevuga nga bankubira nga Sam ayagala kwogerako nange. My phone rang, they had called me and Samuel wanted to speak to me. Nga Sam abuuza nti essimu ye eri luddawa, ayagala kwogerako ne mukyala we. Samuel was asking where his phone was asking the whereabouts of his phone because he wanted to ring his wife. Samuel essimu ye ekyamazima Karimu yali agirina naye yali awunze, kyamutwalira ndowooza eddakiika eziwera abiri okukitegeera nti essimu yagirina. It's Karim who had Samuel's phone, but because his mind was unconscious, it took him more than 20 minutes to realize that he had kept Sam's phone. Ekyomukisa muganda wa Sam yakuba ku simu mukadde ako newankubadde nga yali mu password gye tutasobola kujjamu kufuna access ku bantu. Immediately Sam's brother called on that phone, though we were not able to get a password to his phone to get access to his other people. Nensindikira muganda we ennamba ey'omusawo omu abaali mu ddwaliro ne mugamba akuba okwo basobole okuwuliziganya. So I sent to one of his brothers the number of the doctor who had gone with Sam. Sam bwe twamaliriza eri okudda ku hoteero ziba ziwera ssaawa 9 ez'ekiro ne batugamba Sam afudde. When we finished the other side and came back to the hotel, they broke unto us the sad news of Sam's passing on. Twali tusuubira nti Sam akageri kavudde ku siini nga tayogera, bwe yatuuka ate mu ddwaliro n'asaba n'essimu twalaba nga kyamagero era ne tulabira ddala ng'ateredde. In us we had regained hope because by the time they removed Sam from the scene of the accident, he wasn't speaking. But on reaching the hospital, he regained and even requested his phone. So this strengthened us and we thought our brother would be well. Era yennyini yatugamba tugenda tusisinkane Kampala ngenze tunaalabagana. He himself spoke to us and told us, I've been taken to Kampala, brothers, let us meet there. Tugenda osindika essimu, ambulance yali esimbudde era ndowooza teyasobola kwogera na mukyala we ku ssimu ye. By the time we sent the phone, the ambulance had already set off to rush him to Kampala, and we want to believe someone wasn't able to speak to his wife. Nekano mbadde nsaba nkaliseewoko katini. Allow me speak this as well. Waliwo okunenya okugamba nti lwaki kumma omu teyagira mu ambulance. Some people are blaming us and saying, why did one of us get into the ambulance? Abasawo baali basatu mu ambulance. The doctors were 3 in the ambulance. Era ne basaba ne bagamba singa omu ku mmwe agenderako omusawo omu afuluma. And they said if one of you is to join the ambulance, then one doctor has to get out. Naffe ne tulaba nga abasawo be b'omugaso ku ffe. In us we realized and we saw that the doctors were most important than we sitting in the ambulance. Ne tusaba abasawo bagende ne muganda waffe Sam. And we requested the doctors to carry on with our brother Sam. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti tufiiriddwako muganda waffe Sam. It's really sad that we've lost our brother Samuel. Tusaba Mukama agumye abafamily. God strengthen the family and strengthen the fraternity of UBA. Njagala okutegeeza family ya Sam nti Sam abadde mwana wammwe. I want to inform Samuel's family that Sam has been your son.
naye ffe abadde muganda waffe. But he has been our brother. Ebyo bye bigambo byange kulaba bikers. Thank you so much for the bikers. That was all we could say. Mpozi ne Tony ayinza okuba kukyayisa. Maybe Tony here has a word to say. Honored guests, Abagenyi baffe mwenna, fellow riders, bavuzi bannaffe bwe tuvuga pikipiki, family and friends. ab'emikwano awamu n'abooluganda. Today we gather to honor and remember Samuel. Olwaleero tukuŋŋaanye okussaamu Samuel ekitiibwa. He was not only a rider but a dear friend and family to us. Tabadde muvuzi kyokka naye abadde muganda wange era nga famire gye tuli. And his code name of the bike rider, we knew him as Superman. Era erinnya lye lye tubadde tumuyita eno mu bavuzi ba pikipiki nga tumuyita Superman. As we stand here, Nga bwe tuyimiridde wano, our hearts are heavy emitima gyaffe gizitweye with sorrow, n'ennaku, but also filled with respect. naye era nga gijjudde ekitiibwa. To the family of Sam, Eri famire ya Sam, we as riders, ffe ng'abavuzi ba pikipiki, we are forever family with you. tujja kusigala nga tuli famire wamu nammwe. We shall not forget you. Tetujja kubeerabira. We are going to make a memorial ride sometime in the future, Tugenda tegekayo okuvuga pikipiki okw'okujjukira Sam. and we go to the scene of the accident. Tuvuge tugende Sam we yafunira accident eno. This is just a request, Kino tukibasabye busabye mutukkirize tukikole. so that we go and you also have a look and see what really happened. Tugende n'abamu ku bafamily members mulabe ddala muganda waffe Sam we yafunira akabenje kano. To all the mourners, Eri abakungubazi mwenna, thank you for showing up. mwebale nnyo okujja. This shows that Samuel was a people person. Kino kiragira ddala nti Sam abadde muntu w'abantu. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo.